I am Janani. The biggest movie of the year is here. Janani, The Last Stand. Premiering on 7 December at Century Cinemax, Acacia. Download the FlexiPay app. Select tickets and event name. Then follow the prompt. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. I come here in the capacity as the Archbishop of Uganda, Rwanda, Burundi, and Bogozaire, and a concerned citizen of Uganda. Manya gange ze Nampija Kasalina ezungu ngenda direkayo naye nga neyanziza nnyo okubeerako wano ku CBS okubakyalirako basebo mwe balina mu kutwaniriza. Janani, The Last Stand, firimu eno twagitandika mu 2019 nga ekyasingira ddala okutwagaza okukola firimu eno kyali nti waliwo twali tutambuddeko ebweru mu nsi bagiyita Austria. Bwe twatuukayo ng'abantu baayo ekibuuzo kye batubuuza, bannange Janani luwomu tumucelebrating eno namwe mumucelebratinga nga bwe tumucelebrating eno. Ne tugamba ye bamucelebratinga batya, oli yali Munnayuganda, tebayinza kubanga bo bamutusinga okumumanya, naye nga bo bamulaba ng'omujulizi eyakola ekyamaanyi ennyo ku dictatorial rule ya Idi Amin Dada. So bwe twakomawo ne tutula mu office ne tugamba naye ekituufu kiri nti bw'obuuza Abannayuganda wano omu babiri ekikwatagana ku Janani luwomu bameka abamumanyi nga tebagambye nti oba tumanyi nti yattibwa Idi Amin Dada, nti oba ayina ekyamaanyi kyeyakola, kiteyakola, lwaki tumucelebrating, lwaki ayina public holiday. So bwe twalaba nga bantu bangi tebamumanyi, bo bamanyi nti public holiday etuuka buli 16 February ne basigala eka, naye ng'omuntu yennyini kiteyakola tebamumanyi. Ne tugamba katutandika okuwandika story. So ne tugenda ku research, ne tutandika okukola research. 2019 tutandika okukola research ku musajja ono. Tugamba biki bye yakolera Bannayuganda, lwaki ali mu church ya Canterbury as a matter, kiki kyennyini ekyamuleetera okutuuka ku ddaala. So research yaffe mpolampola, of course awo COVID nayingiramu, ne tusanga nga ebintu byali bingi nnyo bye yakola, bingi nnyo nti byonna tosobola biteeka mu firimu. Kyekituufu kubanga tulina omuntu omwe yatuwa story yonna ye nga bwagijjukira, kubanga kati eno firimu yaconcentratinze ku the last 2 hours. Lwaki tugiyita The Last Stand? Yaconcentratinze ku the last 2 hours Janani gye yalina before he passed on. So kyova twagiyise The Last Stand, nga twagala okumanya kiki kye yayitamu, okusomozebwa ki kwe yayitamu before he died. So naye nga mujja kulaba nti mu makati awo tufuluma room ne tubalaga ebintu ebingi bye yakola, lwaki alabibwanga omuzira si wano wokka naye n'ebweru. Then mulyoke mulabe mumenyine ekifaananyi oba ddala emboozi ebanyumidde oba byakukola ki, byakusaagira. Naye nga okusomozebwa kubadde kungi, kubanga bw'ogamba omuntu nti twatandika 2019 ali ayinza okugamba research nabakyoyoga okola. Abantu bangi nnyo bayogera ku byafaayo byaffe, tukkiriza abazungu ne bajja ne bayogera ku byafaayo byaffe, naye ffe Abannayuganda bwe tuba nga tetukyogedde nga research ewaffe, ne twogera n'abantu abaaliwo, ne tukkiriza abavudde ebweru okujja okutwogerera narrative eyo, okutwogerera ebyafaayo byaffe, always tujja kubeera ne stories enkyamu, kubanga tuwulidde stories nyingi nnyo ze bawandiise ku Idi Amin Dada. Kyo nja kyogera stories nyingi ze bawandiise ku Idi Amin Dada, naye zonna si ntuufu.
era mujja kiraba nti narrative oba ebyafaayo byaffe bye bamuwandiikako byonna ebimu si bituufu. So njagala abantu bwe batuula okulaba firimu eno bateekemu kali nti byonna bye bawandiika si bituufu. Ffe nga bannayuganda tulina okutandika okuwandiika ebintu bye tukozeeko research, tumanye nti tuwa ebyafaayo ebituufu ku nsi yaffe, yengeri yokka gye tugenda okukulaakulana. Naye ng'ekisingiddwa tusomooza tetukyafuna funding omuyita batya okufuna funding okukola firimu eno. Firimu eno jjukira tugikoze nga tuzzeeyo mu myaka g'7 to be exact. So toyinza kugamba nti emyaka g'7 ne leero ebintu bikyali byebimu. Engoye zaakyuka, church kanisa zonna zikyuse, emmotoka zaakyukakyuka dda. Kati kwegamba okusomozebwa kwe twasingira ddala okusanga nti okuddayo okukola ebintu bino nga bwe byali mu 7 tekyali kyangu, era n'okulaba nti osobola okukipulinga out, okukiggyayo mu kifaananyi n'obeera nga butuufu azzeeyo mu myaka egyo, lubadde lugendo lw'amaanyi nnyo. So nze ng'oggyeko ba actors of course, kati bw'osanga Reverend Kajumba ye yajjanga ajyamu bugi kubanga ye yajjanga era ye yazanyanga ye kubanga already character agirimu tekyaliwo kyamaanyi kyakukyusa, naye nga butuufu yes okusomoozebwa okufuna zo vintage cars, okuddayo okumakinga sure nti room yamin mugikoze efaananira ddala nga yeeyo office bwetu bwe yali efaanana, ebintu bwe bityo, engoye. So waliwo ebintu ebimu yes bye tusanze okutusomooza naye nga tujja kulaba. Him I shepherd my flock. He has armed me with the greatest weapon of all time, the Word of God.